Popin Media. Nde Falasco Kakuza. Amefuga gajaguzibwa mu Buganda wano nga Kabaka tannawangangusibwa Obote nga tebannamuggyako, naye we baamuggyako Buganda ne butandika okubeera mu biseera bya kabenje, ne bubeera mu dduka awo okujaguza kwa independence mu Buganda ne kukomaawo kwakomaawo. Okufaananya ekya Uganda yonna obanga wali omubeera mu nakati wano ate independence yajja neefunamu kwegamba okwagalibwa wano mu Buganda nga Amini afuga, kuba Amini yaleetanga abayimbi okuva e Zaire, bandi zaffe zaaliwo, Uganda Police, Prison, Simba ya Ame, ne bateekawo ebivvulu buli kitundu, abantu ne beeyagala. Baleetanga ebivvulu Abazaire, abo Baloseru ne babagaba, yakiteekangamu ssente era buli region neefuna bandi n'egisanyusa. Bagamba nti Police Jazz Band eri Kayunga ku independence, ne mugolola engoye ne mugenda factories ezireeta soda abantu ne banywa bwereere. Amini era Amini kwegamba abantu bayagala nnyo ensi yaabwe mu biseera ebyo, naye kaakati kusanga ayagala ensi ye bupompozi ng'ali mu gavumenti. Ali mu gavumenti naye tayagala nsi ye, ayagala kugiryamu buli kuliisa famire ye. Embeera ekyuka etya ebijaguzo bino byogedde? Embeera ekyuka, olutalo olwava e Tanzania lwe lwakosa nnyo Uganda. Uganda yafiirwa ebintu bingi nnyo, era factory ng'ezo Amini ze yalekanga zikola, kuba wano twayambalanga nayiti Lujinja, ne tuyambalamu lukwengoye, ne tusoda nga tunywa Jubili, emigaati tipu topu, buli kimu Ejjinja factory, Kirington Enkumbi, Dunlop, nga byonna factory zikola. Amini teyattako factory ezo, Amini factory ezo yaleka zikola. Abatanzania wano ne bawamba ensi be banyaga factory ezo ne bazitwala, nga baziyisa wali ku Foroza, byuma ne babipangulanga ne babitwala. Kati eggwanga ne lirobonkana. Independence ya luno irabutya. Eno tukaaba bukaabi kujja kutukabira eddembe omuzungu oba tugamba olikoma ddi. Nze njagala independence ekome. Tuddeyo at least omuzungu atufuge, tumanyire ddala nti kakati tufugibwa abantu abagunjufu. Kusingako bano. Obwetwaze ate buli wanga n'akabanja k'olina abali mu gavumenti bakanuuna baagala bakatwala bakeddeze, buli kantu konna kaabwe. Kati fega muzungu adda afadhali n'afuga omuntu nga teri kufa kuno kwa jjenjeero, teri kunyigirizibwa muno, ebintu byaffe birina obutale, kyalisinzeeko. Ndowooza yo, olowooza kyalibadde kikolebwa kitya n'omuntu wa wansi okwo? Akatufirabye bannayuganda twali tetunnatuusa, tetulina bafuzi batuufu. Tusabe omuzungu akomewo, wake tumupangisa atufuge. Wakomadde okusanyukako ku independence? Okuggyako kakati okusanyuka ennyo ya 7 nga Amini agenda, we twakomera ddala, we twakoma okujaguza independence. Kuba nga bwe nkunyumiriza nti Amini yateekangawo ebinyumu, eggwanga ne lisanyukako. Naye kaakati bano beeyagaliza era awali independence, abo RDC baani bakola ssente, tebafa ku muntu wa bulijjo. Era bakoba n'embooko ate n'ovaawo nga tolina na kuwulidde kati independence kika kye. Ne bakuduulira buduulizi nti kola nnyo. Akaterekeka bakomye n'okugamba mbu basomesa bantu kwagala nsi yaabwe. Omuntu asomesebwa kwagala nnyina. Nnyoko bamusomesa busomesa okumwagala. Nnyoko bwakuwa ebbeere n'akuwa ebyokulya, awo kijja nakyo okumwagala.
naye kakati ebikolwa byabwe ebibi bikyayisiza abannansi eggwanga lyabwe.